Saadi Kiguno omuvuzi wa Spencer mu Kampala ng'abadde avuga emmotoka nnamba UAV 294 ekika kya Ipsam yagambibwa okubanga yattibwa abantu abatamanyiddwa abamupangisa ku bbalaza ya wiiki eno nga bamusuubiza okumuwa omulimu ku luguudo lw'Entebbe. Sajja bayinza okuba nga bamutuga nga tetumanyi oba bamusuula kuba abantu bonna be basinza okutta mu baspeso ababa bajjira nti ntwala mulwadde ate naye sisitimu yemu yenayogera naye ku ssimu yaŋŋamba nti ntwala mulwadde nva kutuusa mulwadde kati nzizaayo bano waita dakiika 3 nga tumaze okwogera tetwaddamu muwuliza ku ssimu okuva ku Mande talabikangako. Tutuuseeko wabadde Asule Katwe nga tusanzeewo abooluganda lwe okuli sengawe Nagawa Asina ne mutabani we Ibrahim Sali nga bano bannyonnyodde lwe baasembayo okumulabako era nga batuuse ne mu bifo eby'enjawulo okuli amalwaliro n'eggwanika Mulago wabula nga tebalina kye bazuddeyo. Tuwulira ennaku yamanyi kubanga nze nasikoma okwogera naye ku makya nga ndi wano nayoze engoye wange olukuba lutonye. Netugende Mulago kati omukyala dokita naŋŋamba mpe ennamba ye y'essimu nemuwa ennamba yange naŋŋamba zonna ne mugamba nti ye Saadi Lukoma Kigundu amannya n'agawandiika naŋŋamba obeera wanti Katwe kati netugende eno mugundi mu ggwanika kati twasanze gundi wa poliisi n'agamba nti siganyi batwalayo naye muyina ku ssente okumuddemu ne mugamba ssente mmeka naŋŋamba nti mutwalo tosobola kutaganjula mirambo egyo gyonna nga tekuli ssente. Abamu ku bantu abadde akola nabo okumala emyaka 2 bagamba nti Kigundu abaali talina mutawaana era nga n'abamupangisa ku lunaku olwo baabalaba kyokka balaba takomawo ne bamukubira essimu nga takwata nga n'okutuusa kati tebamanyi gy'ali. Amaze emyaka 2 yamaze wano ku bakadde ba stage okusinziira ku bbanga lyakoledde wano talina nsobi yonna gye lyakoledde oba yali abuzizza emmotoka oba yali akwatiddwa mu kintu bwe kine tuteebereza olw'okuba nti bayinza okuba nga baddemu oba nga bamutta bamusse ne batwala emmotoka. Nannyini emmotoka Kigundu gy'abadde avuga Tonde Semyala agamba nti bamaze dda okuwaba okubula kw'omukozi we ku poliisi ya CPS mu Kampala. Makye bwakeera olwokubiri nengenda ku CPS n'endipootinga nti tulebange yabuze n'emmotoka tetunaba kumulabako. Poliisi tugikubira omulanga esobola okutunoonyeza omuntu waffe n'emmotoka kubanga emmotoka ebadde empya. Buyondo William yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.